Olwaleero kibadde kijjobyera kayisa nnyo ku kitebe ky'ekibiina kya NUP e Makerere Kavule olw'abantu abaagala ebifo eby'enjawulo abadde beekuluumulula okuzzaayo empapula ezisaba ebifo bye baagala okwesimbako. Obwedda ennyimba, amazina n'ebivuga bye bikwaniriza ku kitebe kya NUP anti buli abadde ajja ng'ajja mu nkola ya njawulo. Mu bazzizza empapula ezisaba ebifo kwe kubadde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika, ono nga kati ayagala kukiikirira abantu ba Busiro South era ng'ategeezezza nti ekimututte mu paalamenti kwe kulaba ng'alwanirira omusolo gavumenti gwezisolooza mu bantu kyokka nga bo tebaguganyulwamu. Kyenjagala omanye nti emirimu egikolebwa okuyamba omuntu wa bulijjo gikolebwa local government. Gikolebwa na ssente. Eddwaliro local government yeritwala naye mulina kukozesa ssente. Ssente z'omuli w'omusolo bwe zijja tebaziteekayo. Enguudo, masomero, malwaliro, butale, bya bulimi byonna byonna babawa siringi 7. Mu Uganda yonna muweereza abantu bo ne basigaza 9 ye argument yange. Bwanika agamba nti newankubadde nga Busiro gyazaalwa naye abantu adde babakiikirira babadde tebafaayo ku bintu ebigasiza awamu abantu, gamba ng'enguudo, amalwaliro, amasomero n'ebirala. Naye bw'otunuulira obwetaavu bw'abantu n'obugagga bwabwe bwe balina n'emisolo gye bawa, osanga omuntu ng'azimbye supermarket nga mwe mujjamu property rates, mujjamu trading license na buli kimu, naye nga buli lunaku asiimuula nfuufu olw'ekkuba erikola kye liyitawo. Bwanika abadde yakava mu maaso g'akakiiko ng'amaze okweyama okukwata obulungi bendera y'ekibiina ate ne zireeta omusajja agambibwa nti wa bodaboda eyeeyise Sawulembo najja nga yeetisse keesi ng'ey'omwana agenda ku ssomero ng'agamba nti byonna ebijjuddemu bibadde biwandiiko bye. Empapula zizi nga tebaganya origino zenera biddeyo olw'okupapata mu bulumayo naye nga balazeeko sampazira so origino. Kyokka ate ab'akakiiko k'ebyokulonda bagenze okwetegereza ng'empapula Sawulembo zaleese tezikwatagana era ne bamugoba ne bamugamba addeyo eka aleete empapula. They were A-level, senior 6. But now what you are submitting does not command the confidence of the corrected version of the documents that we wish to get from you. You are aware that anybody can bring this. So please, where are the original copies? I left at the gate. Can you therefore go and bring them? They're the original for your A-level, this one, and your O-level, the ordinary level, because you cannot be nominated if you don't have those originals. Sawulembo mu kwogerako ne Beg TV agambye nti empapula ze abadde azeerabidde ku geeti kyokka bwe tumubuuzizza ng'ate empapula azireseeyo ekyo kimulemye okutuddamu. Wange okupapa okunedda ssebo zizino naye ate origino ya senior 6 ate gye neerabiddeyo. Abalala abaagala okukwata kaadi y'ekibiina kya NUP ku mitendera egy'enjawulo okuli abaka ba paalamenti, bassentebe ba disitulikiti ne bakansala nabo twogeddeko nabo batubuulira ebigendererwa byabwe. Batuuze kankuze mu buweereza obw'abatuuze abo babadde bayayanira n'ensalawo ku mulundi guno ogwa 2026-2031 n'esimbewo wa meeya obwa Katabi Town Council. Kurwanyisa enguzi abantu be Martinelist bakwesiga era enkola yaffe bagirabye naye tugamba nti enguzi kyekisinze okuleeta obusuulu mu ggwanga lyaffe. Ng'omubaka omuto eyajja omulundi ogusooka mu bizibu byenfunza okulaba ebireetedde ensi yaffe obuzibu obuli bw'enguzi etiliyoni 11 ezibbibwa buli mwaka naye be bantu era abakola engeri mu ngeri etali ntuufu. Weewaawo tulowooza nti meseji eno tunaagitambuza kubanga abantu batwesigamya bagenda kutwongera obuwanguzi buno naye ate tugenda kukinyigiza ne mu baana abato munange omuntu okufuuka owakabi oba omuntu okufuna ekifo ekinene talina kusooka kulinda. Zooni zizeno 27 buli emu erina ebizibu byayo era buli emu erina ebyetaago byayo. So
ekinzijeeyo mu 2021 twalonda abantu kuba naye ndi mulonzi era ndi munnayuganda naye be twalonda tebadda tubanoonya mu constituency tetubalaba ate ne beegatta mu kulya enguzi n'olwekyo nga ebintu bye tulwanirira nti abantu baffe osanga tukama bakame ekyokubiri njagala nnyo okukola n'abantu ndi musanyufu olwaleero nti nsobodde okubeera okuteekayo empapula mu butongole mu kibiina kyange okusaba kaadi nziremu mbawangulire nga bwe nabawangulira luli. That's all what he has done. Not very happy. But in fact, the point I would have said so is consequences. My track and record is clearly known by my constituency. Manyi bulungi loolu z'omubaka z'alina okukola. Ezimu ku loolu z'omubaka wa Parliament ekisooka kutwala birowoozo by'abantu bakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olumanyirwa nga Parliament. N'asaba omukisa okuva eri sipiika n'azitebolinga ku fulo ya Parliament ezitubaganyizibwako ebirowoozo. Ekyo kimu kuba obusobozi mbulina. Era bonna gyempise ne bensomye nabo n'ekikoze mbadde bomanyi nti omusajja ekituukaawo amaanyi ge mayitirivu. Okusinziira ku kirabiddwako e Kavule, abantu bangi ku luno bajjumbidde